mwegule, redeem yourself. Twabasasula, we compensated you. All that is off the point. I don't talk. Ebyo oli najja n'agamba nti mwegule gyoba twabasasula. President agambye nti ebyo bya kusaaga kubanga toyinza kwegula kikyo ekibanja kikyo. Kali article 237 kagambye nti olina security of occupancy. Awo na occupying olinawo security wawo ekintu kyonna ekikumenyaamenya okujja ku security ekifu. President Museveni n'ayokalagira wano nti agamba nti weegule aba asaaga busaazi kubanga toyinza kugula kikyo. Oline ow'ekibanja tayagala kugula, tayagala kutunda kikye, ajja kusigala ku kibanja kye. Bw'obanga gwe toyagadde ng'oli azze n'agamba nti nkigula, tajja n'agamba nti nagula nina ekyapa sebo nkuwulidde bulungi ani LC1 oba ani oba 2 ng'ogamba nti bannange batuula e Dubai ne bagula bajje bagule wano. Tofaayo ani aguze, ani aguze takukwatako. Gw'olina security yo oba oli mulala okuva 1928 etteeka lyagamba okugula kw'omuntu oba okutunda oli ow'ekyapa tekikukwatako, rights zo ziba intact. Era president yavayongera maaso n'agamba nti anybody who buys occupied land occupied by village holders buys more or less air if the two groups cannot agree. Yenna agula ettaka n'agula ekyapa oba otute Dubai oba otutewa naye nga kuliko ab'ebibanja ne bagamba nti ffe tetutunda kyaffe oba wagula mpewo. President yenyini yakiwandika wano. Constitution eno gyenkutte eraze mu article 237 sub article 9 ejja kukola etteeka providing the registration providing land for the acquisition of registered interest in land by the occupant. Egamba etteeka liri Kaguta Museveni yawandika mu constitution parliament ejja kukola tteeka ow'ekibanja afune ekyapa ku kibanja kye. Wali mu 8 security tewali akukwatako. Mu 9 mulinde etteeka erinabawo ebyapa ku bibanja byammwe. Kwegamba gwe ajjawube ekyo kitaitu kyayita ekyapa ekyo owuba biki ng'ow'ekibanja agambye nsijja kugusa ate ng'etteeka lijja okumuwa ekyapa. Kati gwe owuba biki? Bw'obanga wagula bano kwe bali awo wagula mpewo. Bwe wagula waliwo essomero wagula mpewo. Bwe wagula waliwo hospital wakiki waliwo kyaki wagula mpewo. Tujjawo ng'oteganya makooti gajjudde abalamuzi abataasoma mateeka. Kubanga eri aleeta omusango okugamba nti bano mbagobako ku ttaka, ogwo omusango gugoberewo kubanga teguliwo. Oyinza okutwala mukozi n'agamba ntutte manja mu kooti kubanga ŋŋaanyi okunguza engatto ze. Engatto zange ogwo omusango ki? Waliwo mu kooti tekiyita preliminary objection. Akantu ako ogaba bugamba nti kino kyolese temuli musango goba. N'olwekyo bino byempulira omusango sange biri mu kooti ebyo byonna bigobwe bugobwa. Omulamuzi yasoma ebyo yandibadde abigoba. Ekikwata mu ttaka ngenda kulaga order ya president yagamba nti ekyo order yonna eva mu kooti ku byambwegoba ow'ettaka yonna tekola okujjako ng'eyise RDC n'ayita security committee ate n'ayita ne Minister of Lands. Ate
ne bweneetuuka wa DPC neyita mu executive committee nentuukako nga Minister of Land, sijja giyisa kubanga ndi munnamateeka nte nkimanyi nti kalika article 237 sub article 8 kagambye nti ono alina security of occupancy. Ekintu kyonna ekikontana naako kifu. N'ekyo bw'oleeta court order nti bano baveeko kiba kikontana ne security of occupancy, n'ekyo kifu. Era nja bawandiikira nga bagambe nti eyo kooti eba etudde emyaka 15 n'esalawo twehagobwe, ekyo kifu. Kakati pulezidenti yagambye nti ebyo biri bwe bityo. Oyo yenna agamba nti agoba abantu ku ttaka akwatibwe, avunaanibwe, asibwe. Kikino anybody found engaging in eviction will be prosecuted according to the law. Ate n'agamba abo bonna abagoba ku bibanja gavumenti ebayambe ebasse ku bibanja byabwe. Okusinza ku byempulidde n'ebiwandiikiddwa wano, ndagira kaakati poliisi eri wano oba muvandize Paul wali wano omukwatirewo kati. Kakati according to the law yagamba nti mumukwate ng'amateeka bwe galagibwa avunaanibwe. Etteeka mumpulira, etteeka ligamba nti oyo bw'ayingira ku ttaka eritali ku kibanza ky'omuntu nga tomukkiriza, eyo eba trespass. N'olwekyo muyinza omukyaginga trespass olwaleero. Ekyokubiri forceful entry, n'olwekyo muyinza okumukyajinga kyaji ey'okubiri ya forceful entry. Ekyokusatu malicious damage to property, akubye ebintu, asaze ebintu by'abantu, n'olwekyo yonna malicious damage to property. Ate njagala okubategeeza forceful